Ogamba otya mwana wa mama naye esonga eriwo kati sawa zino mudiro ye ya Afrima Awards naye kati kyoyina okola soko subscribe nga onyigene kadde buli kimoja kuba kifuna bulungi olunaku lwejjo olunakutusizaako mwana mulezi Eddie Kenzo nti bamunominate nze mu Afrima Awards mu category ya Best Male East African Artist n'abayimbi baffe bangi abali nominated mu Afrima Awards zino omanyi Afrima Awards amaanyi buli muyimbi at least mu Africa at least ayagala asabira just kumunominate nga kyokka nomination iyo kebe mu mala kuba awards z'amaanyi abayimbi nga Shiba baba nominate nze Vinka Sasha Vibes nga mukimanyi nti yomu kuba video director abamanyi wano mu Africa nabo baba nominate nze so abayimbi baffe tulina okubawagira tubayozayoza kongs mwana kyakabi kiraga nti naffe ekintu kya music tukitadde mu nnyo amaanyi naye kati esawa zino ekiriwo kati social media etabuse kusonga za Eddie Kenzo ezokubira nominated mu Afrima Awards mukimanyi nti mu category gyalimu alimu n'abayimbi nga ba Diamond Platnumz ba Harmonize ba Alikiba ba Khaligraph Jones ba Otile Browns ebo bayimbi bali na mu category kikulagira nti category ya amaanyi ate bali abayimbi bangi yali omuyeka kati so tulina okumuwa support yaffe wabula kati sawa zino ekiriwo social media etabuse social media yetabuse nnyo wanga bokimanyi nti Eddie Kenzo ayina ebintu byayogera mabega kwawo yavayo nayogera nti ye asobola ne bwe tutamuwa support yaffe nga bana Uganda asobola kufuna support outside Uganda ye Eddie Kenzo ebigambo byazayogera bingi nze nenvayo nembagamba nti banayi Eddie Kenzo nga tonaba kwogera kintu kyonna olina okusoka kwetegereza kikyogenda okwogera n'ebice binavaamu kati sawa zino Eddie Kenzo yeetaaga support yaffe ffe nanga bana Uganda naye kati ku bigambo byazayogera binzo kumu affectinga kuba bulijjo tubagamba nti management muliwa Martin Beta ngaba manager ba Eddie Kenzo muliwa ono musajja nga tanaba kuvaayo kola kwogera bintu byona lwaki temubitunula mune mumanya nti bino ebintu bye bitufu Eddie Kenzo kwogera nga superstar oba mukyusemuko ekyo mulina okukitereeza mwe nga management kuba kati kiriwo esonga etabuse abawagizi abawuddemu abawagizi abamu ba blog abamu aba people power bavude ne bagamba nti Eddie Kenzo tumuwagire abamu ne bagamba nti no Eddie Kenzo tetumuwa buwagizi waffe yavaye mabega kwawo n'agamba nti ye asobola okubeerawo nga ffe tetumuwadde obuwagizi so kati embeera eriwo kati sawa zino kino ekintu kyagwangwa kikwata ku buli omu eggwanga buli wemu nga bumanyi nti oli muna Uganda buli kimu kikwatako temuli bya politics Bobby Wine yayimbako akayimba ke nti akalulu tekatwawula banaye tuli ba Luganda tumanye nti Eddie Kenzo tumusupportinga namwe mulina okwetereza abantu nga ba people power ba blog abamu bwe muvayo ne mugamba nti Eddie Kenzo tumusupportinga mbasi kitegeera kuba kino ekintu kyagwanga tekizimba music industry Eddie Kenzo bw'anaaleta award eno yaffe nga bana Uganda kino ekintu industry kigizaamu amaanyi amangi n'abaana bali wasi abakyagezako kujja mu industry kijja kubongera amaanyi naye kati nga bolaba nti ffe mu kifo ky'okusupportinga Eddie Kenzo tuli mu kwekuba ba Diamond bali eri kisawa zino music industry yaabwe ekulira ku muliro gwa waggulu olw'ensonga nti bakolera wamu abasajja bakolera wamu mu kategore alimu n'abasajja bangi yali muyeka abatanzania balinga batano abanakenya bali babiri kati bwe tumusupporting omusajja wa phone nze ndowooza award abasobola gireeta bino bya politics tusoke tubiteke wabali tumanye nti ekintu tukireeta naye kati bwe munaddawo mu bintu bya politics banayi nze kintu basi kitegeera eno music is music ebya politics tubirekere bali abasobola ebya politics tumanye nti music tutambula tukuza industry yaffe kyekye kiriwo kati sawa zino n'abawuma nsubira nabo balina okuvaayo ku zino ensonga abayimbi be banominate nze mu Afrima abayimbi baffe babaeko n'ekigambo kye boogera tumanye nti naffe ng'abantu abana Uganda tusupportinga abayimbi baffe zino award bwe bazireeta era kati sawa zino ekitiibwa kiba kidde eno eri ggwanga lyaffe Uganda naffe abana Uganda ne music industry ekyo kye kiriwo sawa zino mu ddiiro kati sawa zino nze mbasaba tusupportinge abayimbi baffe bonna tumanye nti award bazireeta naye kati tukyagenda mu maaso wanoga ku the Buzz UG kyolina okola abo batonna subscribinga onyigene ku kadde buli kimu ojja kuba okifuna bulungi ze ne ttiimu yange tukyafumba Morio UG